yagamba nti God without no education without God is vain. Ate omwegezo emu n'agamba nti education without faith creates wise devils. Omuntu Katonda yamutonda ng'alina omwoyo. Omwoyo ogwo bwe gubeera omulamu n'omubiri gubeera mulamu, ate n'ebyo byakola bibeeramu obulamu era bibeeramu obwa Katonda. The apostles, including Andrew, were ordinary people. Abatume baali bavubi. Nammwe batica mufaananako abavubi. Muli bavubi b'amagezi. Era baafuna omukisa gwa Yesu olumu bwe basuula obutimba nga tebakwasa. Yesu n'abagamba mugende musuule mujja kukwasa. Bw'okulembesaamu Katonda n'osuula akatimba, n'okasuula mu bizinesi, n'okasuula mu masomero, n'okasuula mu mmwanyi, n'okasuula mu mata, n'okasuula mu mpuuta, okwasa kasita oba nga tolya wekka. You have to be real teachers, fishers of knowledge for our children. And not only knowledge, but also faith in God. Abasomesa abasinga bw'obatunuulira bafaananako n'abatume. They are ordinary people. And they're chosen from ordinary families. They have no power, no wealth, no status. Naye ate nga ba mugaso nnyo. Yesu Kristo yatunuulira abatume bano si kubeera ekyo kye baali, naye ekyo kye baali basobola okufuuka ng'abawadde mwoyo we. He looked at the apostles, and it was not merely a looking, but gazing. He gazed at the apostles and chose them, not what they were, but what they were capable of becoming by his power. Naawe tuweenyoomanga omukama ali mu ggulu naye akutaddeko eriiso, akutegekedde bingi, pulaani ze z'amaanyi okusinga ggwe b'olowooza. Weeweeyo mikono gye, mwesige, ajja kukozesa ebinene. Ekyokubiri, besides being ordinary, they trusted in mother sea. Essuubi lyabwe n'obwesige bwali mu nnyanja, nga bamanyi ennyanja ejja babeezaawo obulamu bwabwe bwonna. The sea of abundance. We also believe in the God of abundance. Katonda gwetukkirizaamu si mwavu. Era temumusaba buntu butonotono. Mubeere n'okukkiriza is a God of abundance. Musabe ebintu ebinene nga lugonvu byakola. You have to dream big, because we believe in a big God.